omusajja omusannyalaze mwekerawo okubibayinza nnyo ku basajja okubeera nga buli kimu bwe balina okikola mu kitanda. Bw'oba olina omusajja nga mugenda mu nsonga z'okwezina nga gwe omukazi weetegeke, ekisooka omukazi awooma ye mukazi amanyi okutetenkanya bba mu kitanda, asobola okusanyusa omusajja n'avaawo nga yenna asanyaladde, omukira ogutuulako ne weenyoola n'agamba kyekyo. Ate ne bw'oba tomanyi kwenyolera ku mukira ati nze singa bannange amazima gali nti ebyo sisobola kutuula ku mukira gwa musajja, kiryoke tukitegeeza nti buli muntu amanyi ogutuulako oba nti okusanyusa omusajja olina kutuula ku mukira gwe. Osobola okuba nga togutuulako naye ng'olina engeri gy'oli active mu kitanda, kyekisinga obukulu oba weweeta omusajja osikinirako mu kutuukwe. Omusajja kasita akusimba omukira bw'ati naddala nga muli mu commissioner lwako maintaining nga kyetuyita eye contact, omusajja mutunuulire naye bagukusimba nolina n'ozibiriza n'olyoka owoomereza. Kaakati naye n'abivaako, waliwo ekintu ekireetera omuntu okubeera ng'asigala akuloboozaako, ng'asigaddemu lwokoyo, ng'akusiriwadde. Kintu kimu kubeera nga omuntu oyo oteekawo memory mu mutwe gwe nti kyemwakoze kiddamu ne kyereplayinga. Temwakikoze bukozi ne mutambula ng'alinga eyeegasse ne malaaya nti nabadde nina omuyimo ne nnyingira ekibanda ky'abamalaaya ne ngulayo omukazi ne twezina, simanyi na linnya lye, infact sirina kye mujjukirako. Olaba ne bamalaaya balina obukodyo bwabwe bakozesa ku bakilayanti baabwe abamu, n'amanya nti oyo alina okudda, kyemukoze ajja kukomawo ate kituufu n'addayo. Lwaki? Kubanga amanyi engeri y'okwasaganyaamu abaami abo. Omwami musooka omutegeera ate okimanye nti ebyakola ku Saamu lugundi ku John tebigenda kukola. Wabula njagala Saamu. Saamu onansonyiwa yonna gy'oli, erinnya eryo linnyumira bunyumizi. Ebyakola ku Saamu John tebigenda kukola. Olinza okwesanga nga ye Saamu mwangu nnyo, ye tayagala nnyo bintu byakubeera ng'omuwa attention, ate n'omusajja atayagala attention. Mukwezina ng'omusajja omuwa attention, omusajja n'akusimba omukira n'omutunuulira n'okukakkanya eddoboozi, mugamba bebi kakyako akansiiwa, aba n'empuliro ntakudde, wonna n'osikina ebyabalungi. Omusajja asobola okwerega naye bimugamba nti nze singa omusajja owange banaye talina maanyi, omukira guleberera mu mmana, singa nze omwami wange simanya bwanzina nti simanya akola biki. Ebyo bye mwogera, ebyo bye mweyogeza actually mubyeyogeza kubanga temumanyi ngeri yatetenkanyamu basajja. N'olyoka omuteeka nno ku kazito omusajja watu n'anoonya eddagala. Abasajja beefaako, temulaba nti abakazi mwefaako, naye abasajja beefaako kubanga akimanyi nti amaanyi ge obusajja bwe bonna buli awo mu mpale. Bw'aba talina kyasobola ddala aba talina makulu nnyo gali awo, taba musajja kijjudde. Beefaako n'anoonya eddagala nange nagaasenga Faith njagala kudala nga naye oluusi olowooza ddagala weetaaga munnange. Mu butuufu agenda okunnyonnyola engeri gye bakolamu omukwano. Omukazi we tayagala kugezaako ku bintu bipya, ne bwamugamba munaye tugezeeko kino omukazi takkiriza, ne bwagamba omukazi nti munaye mbadde nyala tukole kano tayagala. Kiki? It does not kill. Togenda kufa, tali kusaba kutta, tali kusaba biwoowoolo byo. Kkiriza bwagamba nti tukoleka gongolo nga mugikola, omusajja muweka gongolo asiriwale. Tulina sitawo zife abakyala ze tusobola okuziniramu abasajja baffe nga gwamwekwasaganyiriza obanga gwamukuttemu. Naye n'ebyo nabyo temusobola bikola. Mumubeera bubeezaawo mu kitanda ne weegolola ng'omugogo n'omuleka buli kimu yaba akikola. Ate munaye gwe tolina nkulu, tolina kasoloku, tolina kamanaku, tewasisa enfuli, tewasisa omusinde, ebisigadde yamanyi. Bw'aba tamanyi kyakukola yamanyi. N'ekirala muyige okuyamba ku basajja nga mubalaga kye mwagala ekikusanyusa. Ate omusajja gwakuzinanga bannange ebirungi. Banaye mwebaze ku basajja. Mwebaze ku basajja bamwe. Abasajja abamu tebakyafaayo. Ajjayo n'akuzina n'asamula n'amala n'atambula n'agenda. N'atafaayo oba gw'otuuse oba totuuse. Yamaze. Kati gwe tigwamanyi weesootinde. Mwiko okukyamula ku basajja bamwe. Musajja bw'akugamba ebirungi mwebaze. Mugambe munnange sweet. Webale. Tobeera bubeezaawo ng'olinga atagira atagatta. Mwebazeeko omugambe webale kubanga munnange ekintu okitegeera, ndi musiimu. Naye maama, banywanyi, nedda. Omusajja buli bwakusimba omukira n'oguwulira ng'omugamba awo, bw'oba wagutadde si weewo toguwulira, gezaako okumukwata omugayidi ng'omuteeke w'oyagala, ate nga bw'omuweweetako ku bubeere, mu kifuba, anyumirwe naye amanye nti ye ndina muntu sirina kiti. Ng'omusajja abeera n'omuntu mu buliri ng'alinga alina ekiti. Ayi. Simanyi nze nakumanya oba tebababuulirira. Ebintu oba mukola bikole bambi. Anyway, I understand abamu tetulina basenga.
amazima go gali nti tumanyi bye tukola naye ate oba tumanyi byokola ngate n'okubuulirwa toyagala kuwabulwa awo wewava obuzibu. Sajja n'aggambako n'omukaga kati wagenze mu bamalaaya bo, nze siri malaaya. Agambyeko nti oli malaaya. Nze siri malaaya gw'okozesa ebyo biki ebyo by'oŋŋamba nkole. Agambe nenjala kunoonako ku mukira. Oba togunuuna tewali buzibu, tolina kumugamba nti toli malaaya kubanga si buli agunuuna nti malaaya. Kati ezo zimalaaya zo zagenda nazikunuuna omusolo nze n'ogundeetedde era oyagala nze era nnuune nze bye sibikola. Gende w'abamalaaya bo ajja genda. Wanaagenda ojje wasenga Faith omugambo oyagala kalagala kazza musajja. Sekayina ate temujja. Nsiina ddagala lizza musajja. Waba agenze aba agenze. Ate nabw'omuzza ng'omuzza naddagala era ajja kudda ajja beerawo kati ngera agende. Oba totereezezza byamutwala oba ng'ayiwa ensaano ku mazzi oba abanga afukaana bakita kufuka kunaaba oyonoona maanyi ge. Oli kunaaba ate no bw'onnyaala kati olikola kyekyo oli kwaddugaza. Obanga omuntu ayozezza olugoye n'ayanika mu ttaka oyonoona obudde. So kakasa nti weetereza nga gg'omuntu. Ensonga z'ekisenge zitabula abantu. Ebimu ku bintu ebikyasinze okwonoona obufumbo bw'abantu okutabula relationships ezo nsonga. Ate ekizibu kye ziyina nti omuntu tavaayo n'akubuulira. Asobola okugenda n'abigamba ssenga, asobola okugenda n'abigamba mukwano gwe, naye gwe kikwatako tagenda kujja kubuulira nti omanyi Sarah ekituufu kiri nti eno relationship ekigiremesezza tova gy'oli oba si kyo mu kitanda olinga muti. Agenda kwebuzaabuza yeekwase kano yeekwase kali akusuulewo nga takubuulidde kati ogende n'ekizibu kyero okitwale mu relationship endala kati omala ogamba oba nina ekisiraani. So omusajja olimala okwegattako nange emirundi 2-3 senga tadda. Ogusooka alinza ogamba owange oba yabadde naabaasi kangumiikirize endala. N'omubuuza olina senga nina amazzi, senga nina nze enfuli, senga nasika. Kale okwokubiri naye ng'akola ekyo mirundi 2-3 tadda. N'owookuna tosobola kwetegeera lwaki tebadda because tonyuma towooma. Okuwooma si sukaali ne bw'onaateekayo muwoomya n'otayongererako bikola. Emmana okuwooma olaba wogiteekamu eddagala ekukyamula wena n'okyamuka n'olyoka obeera mu kitanda ng'olinga omulalu. Ebyo abasajja bye baagala. Ekyo kyekikuwoomya kyekikufuula owakabi ekuwa confidence. Andi engeri gy'oba wataddeyo oba omanyi owooma n'olyoka okyusa ekiwato omusajja n'akunyumirwa. So si sukaali nti gwe tuteekayo oba mubisi gwa njuki okuwooma. Emmano ojja giwoomya olw'ebyo ebikolwa by'okola mu kitanda ng'oli n'omusajja wo mu kikolwa ky'omukwano oba mu kikolwa ky'okwezina. Nsigala nga nze Senga Faith 256 temwendabira kusubscribinga kulikinga ne commentinga Mukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo. Banaye tulina Facebook page eyitibwa Senga Faith 256, tulina TikTok account eyitibwa Senga Faith 256, tulina gundi endala channel endala eyitibwa Story Hub Uganda wabeerayo mbuzi za kisenge zokka. Wanyumirwa bisitoolinga ebyo genda osubscribinga obeere ng'otwegattako butereevu ku mutimbagano. Mubeere bulungi akuma atakomera mpeera ate Omukama abanjagalire. Yeah.